basabu ne banyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu ntandikwa y'omusomo njagala kutendereza na kwebaza Allah jalla wa ala olw'otusobozesa ne tubeera ku bantu abakedde olwaleero n'enniya ey'okuyiga ku bikwatagana n'eddiini yaffe. Ensonga y'okuyiga mu ddiini nkulu kubanga yeetambulirwako ibadaati zonna ezikulembera era ze tukola mu busiraamu. Omuntu yenna bw'akola ibaada yonna naye nga tagirinaako kumanya, yandigikola bulungi nnyo n'asussa eri ku nkomerero n'eyonooneka olw'okusussa, oba yandigikola bubi nnyo olw'obutamanya. N'olw'ensonga eyo siyinza obutabeebaza kukeera kwagala kuyiga ddiini yammwe ey'obusiraamu. Teri kijoonoonye nga bantu kukola nga tebamanyi, ate era teri kijoonoonye nga bamanyi kwagala kukola nnyo kuyisaawo kubanga embeera zonna zoonoona olw'okubanga tuteekwa kutambulira mu buwufu bwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ataayitirizanga nnyo ate ateefeebyanga nnyo. Ebintu bye byonna bye yali akola nga bibeera wakati ate mu mbeera esoboka. Ebyokulabirako ku nsonga eyo bingi, obudde buyinza obutatumala kugenda nga tubikoonako kubanga si gwe mulamu gw'olwaleero. Njagala kwebaza abateesiteesi okusalawo okujja ku Masjidi Umar ibn al-Khattabi wano e Jinja. Nze wenkola nga imaamu omukulu okusoma kikulu, era njagala basaba mwetanire nnyo okusoma, ate mwejjemu okwekubagiza. Gundi tatufuddeeko, gundi tatusomesezza, kubanga ekiyitibwa okusoma kigenze kifunda wala nnyo nti ne mu kisenge kyo ku buliri bwo osobola okuyigirako, kubanga essimu ze tulina ne modern technology atuwa obwangu obuyiga wonna we tuba tusinziira, nga bwe babagambye nti olwaleero tutudde wano naye ensi yonna emanye nti tuli ku Masjidi Umar era etulaba live. Therefore njagala basaba abaami n'abakyala abakkiriza la ilaha illallah Muhammad rasulullah okwagala ennyo n'okwetanira ennyo okuyiga. Buli omu kinnoomu faayo nnyo oyige eddiini yo. Bwekuba kusaala osaale nga by'osaala obimanyi, bwekuba kusaddaaka omanye lwaki osaddaaka, bwekuba kusiiba osiibe nga by'osiiba obimanyi, n'emiteeko gy'okusiiba ng'ogimanyi. Wandisiiba by'otategeera ate n'otabifunamu ki beera. Y'ensonga ngimaze. Ensonga y'olwaleero ebbaraza erimu ebintu bingi, naye nze ekyange mu bbaraza n'ey'olwaleero kwagala bategeeza obukulu bw'okuzimba omuzikiti, kubanga ffenna tuli basiraamu era ibaada zaffe enkulu ze twenyumirizaamu ezisookera ddala tuzikolera mu ki? Mu mizikiti. Naye ani agizimba? Omuwarabu w'egindi atukoze bubi yatusuubiza omuzikiti naye guganye. Badonazi batukoze bubi batusuubiza omuzikiti naye guganye. Naye nga ffe weetuli tuli 10 nga ne bwe tukola percentage ya fundraising nga ntono nnyo, buli omu 5,500 tuyinza okuvaawo n'ensimbi ezikola ekyamaanyi ennyo ku muzikiti gwe tuba tutajetinze. Olwaleero tugenda kutajetinga Nakaloke Center Mosque ew'omugenzi Sheikh Rashid Wafula rahmatullahi alayhi. Njagala kusooka kwogera ebigambo bibiri ku Sheikh Rashid. Ekisooka nti yali musajja musiraamu era yali mukkiriza insha Allahu taala. Ekyokubiri y'omu ku baduaati abaali ab'amaanyi ennyo mu Eastern region eno. Twasoma naye Bugembe emyaka gya 8, bwe yamala n'agenda e Madiina
bwe yavaayo najja ewaabwe n'atandika okuweereza. Enkomerero ye saba Allah agikkirize amuwandiike mu bashuhada, kubanga yattibwa buttibwa nga ne kyetusuubira nti yattibwa lwakubeera ku forefront yakuyigiriza bantu ddiini yaabwe nakubategeeza Allah byayagala n'omubaka bye yaziyiza sallallahu alayhi wasallam. Nsaba Allah jalla waala amusaasire, amusonyiwe ebyamusobako, ate amuwandiike mu bashuhada nga baseeka abalala bonna abaafiira mu mbeera efaanana bwetyo. Veraffe mu darasa yaffe ey'olwaleero njagala nga sinnabagamba kigambo kyonna kikwatagana na muzikiti, buli omu abeere n'omutima nga yeegomba nnyo, yeetanira nnyo we bazimba omuzikiti. Koba olina kitono kitya oba oli mugagga nnyo mu byofanga tokoze, mu byofanga tolese, mwe muli kye bayita okuzimba omuzikiti oba okuba ne contribution yonna ku muzikiti gwonna oguba guzimbibwa mu kifo kyonna. Organizations ennyingi zizimbye emizikiti, naye bannaye mbasaba naffe tubengako n'omukono gwe tussa ku masigidi yonna ezimbibwa. Kyova olaba Dr. Kalisa bwe yankubira essimu ng'ayogera ku nteekateeka efaanana bweti, nze najaaniririzaawo kubanga omulimu gwaffe omukulu kusomesa bantu kulaba nti obusiraamu bugenda mu maaso. Ebyo nga mbimaze, njagala kusooka kwebuuza obukulu bw'okuzimba emizikiti mu ddiini yaffe gye tusoma buvaawa era bukomawa? Era omuntu lwaki yandyetanidde nnyo okuzimba omuzikiti n'atazimba hotelo nene agirekera abaana be bafune sente, n'atazimba mayumba g'abapangisa mangi agalekera abaana be bafune sente? Lwaki omusiraamu wandyetanidde nnyo okuzimba omuzikiti? Ansa nyangu nnyo gye njagala tutandikireko, egamba nti okuzimba omuzikiti kwonna buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu, bwa buli mukkiriza, okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda n'atussa mu nsi muno abeerako n'embeera gy'atulabamu nga twagala nnyo okussaawo ebifo mwe bamutenderereza, nga bw'agamba mu surati Tawba aya ya 18, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwwi wal asal rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikri llahi wa iqami ssalati wa ita'i zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Allah agamba muteeka eryo nti mu mayumba ge bamutendererezaamu, ge bamwogererako muggo, bakya bamwogerako rijaalu, baami bakyala basaaze fi buyuti. Kyova olaba nti okuzimba omuzikiti banja ddene mu ddiini yaffe, era twandyetanidde nnyo okulaba nga tukikola. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bw'asenguka okuva e Makka okujja e Madiina, nazala bi Qubai. Ekiwummulo kye ekyasooka kyali Quba. Bantu abaali bagenzeko e Makka Madiina bakimanyi. Mu mirimu gye yakola emikulu buli we yawummulira kuzimba muzikiti. Bwe yamalawo ennaku ne yeeyongerayo najja e Madiina, ejjuma n'emusanga mu Bani Salama, kye yakolayo ekikulu muzikiti. Bwe yavaawo najja awali masijidi ye we yasinziira era we yatebenkera sallallahu alayhi wasallam. Mu mirimu gye yasooka okukola binaa'ul masjid, kuzimba muzikiti.
era nabbi sallallahu alayhi wasallam yenyigira mu bazimba omuzikiti gwe sallallahu alayhi wasallam. Terafu okuzimba omuzikiti si kumala biseera. Mu units zonna ezijja okubeera mu baraza eno temuli ogenda kusinga value ya kuzimba muzikiti, temuli ogenda kusinga value ya kuddira tafaali siringi 10, 15, mitwalo 10 kakadde n'ogamba nti nze kano nkataddeyo kazimbe ki omuzikiti. Ebirala byonna byandikolebwa, naye ekyokuzimba omuzikiti kinene nnyo, kubanga kikugasa ku nsi kuno ate ne kikugasa ne mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ate ne kikulondoola ng'ogalamidde mu ki ntanayi, kubanga sadaqatun jariyatun, saddaaka egenderera kweba oli mulamu oba ofudde. Okumanya okuzimba omuzikiti kikulu nnyo, ne bw'oba tewagwezimbira ng'oli mulamu nga bw'ontunuulidde, naye Allah n'akusaasira ng'omaze okusirika oli wansi wa ttaka, mu baana bo ne mubaamu abalina ekirowoozo ne bagamba Haji nga yaleka ssente nnyingi, Seeka nga yaleka ssente nnyingi, tumuyambe tumukoleremu ekintu gundi. Mu bye bateesa ne bakuzimbiramu omuzikiti tewali kya bbeeyi kye baba bakoze kusinga ekyo. Njagala babuuza mu mbeera ya bwangu nnyo nga tetunnagenda wala, olaba otya nga buli luvannyuma lwa ssaawa 2, 3, 4, 5 mu ntaana mwogalamidde waliyo ekitangaala ekikkuba naye ng'ate kyo kiva ku duniya olw'enkolayo n'olw'emaali gye waleka nga bazimbyemu omuzikiti. Abantu ne basaala fajiri ku ssaawa 12, ku ssaawa 6 ne bakomawo, ne bakwongerako after 3 hours ku ssaawa 10 ne bakomawo, fayirayo ne bagyongerako after 2 hours ku ssaawa 1 ne bakomawo, fayirayo ne bagyongerako after 1 hour ne bakomawo ku ishaa'i ne bakwongerako, fayirayo nejjula. Waliyo ekisinga ekyo bali basiraamu, waliwo ekisinga ekyo, ate nga tebakikoze lunaku lumu lwokka. Buli lunaku, for example, eno Masjidi Omar mwe tutudde, musajja mukulu yagizimba tannafa, naye mukadde nnyo, saba Allah muwe enkomerero ennungi. Buli omu akyusa amaaso agitunuuli, olowooza yakubaawo ddi. Ekitono ennyo giwe emyaka 10, nga buli lunaku abantu basaala swala 5 nga zonna zigenda ku ki ku fayiro yo. Okuzimba omuzikiti kintu kikulu nnyo, kyova olaba mu mirimu nabbi gye yasookerako sallallahu alayhi wasallam ng'atuuse e Madiina kwali kuzimba ki masjid. Therefore bwe tutwala example ya nabbi sallallahu alayhi wasallam, bukulu ki bwe tufuna mu kuzimba omuzikiti? Tukijjayo tutya nti kya bbeeyi kikulu nnyo? Mpuliriza mwami oba mukyala, okukwata ku by'olina okubissa ku nkulaakulana y'omuzikiti. Number 1, njagala mulabe obukulu bw'omuzikiti nga mubulabira ku mulimu nabbi sallallahu alayhi wasallam gwe yasooka okukola ng'atuuse e Madiina. Yali asobola okutandikira ku maka ge azimbe w'anaabeera kuba yali mugenyi, naye mu byonna yatunuulira kutandikira ku ki ku masjid. Therefore bwe twevaamu olwaleero nga buli omu alina kyagenderera kulaba nga omuzikiti guyimirirawo, abantu bagusaaliremu, Allah ayogerweko, Qur'ani zisomebwe, darasa zibeemu, tuba tuli ku mulamwa mutuufu, ate tuba tuli ku kintu kya bbeeyi. Njagala basaba tukyagale nnyo, tukiyigiriza abaana baffe, tukiyigiriza umma zetukulembera nti okusaddaaka li ajili binaa'i masajid kintu kikulu nnyo, kubanga nabbi kye yatandikirako sallallahu alayhi wasallam.
Namba 2, okumanya okuzimba omuzikiti kintu kya bbeeyi. Okwewaayo okwatako wamu ne efforts ezitwala amazikiti mu maaso kintu kya bbeeyi, kabonero akalaga obukkiriza bw'omuntu. Kubanga Allah jalla waala atugamba mu Qur'an, innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata. Tauba ye 18. Innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi. Tewali atalina bukkiriza mu Allah akwata miliyoni ze 2 kuzisa ku muzikiti, kubanga njagala okubategeeza nti abantu banoonya nnyo value for money, banoonya nnyo value mu ssente ze bakozesa. Abandaba mmwe abali wano n'abali ku ntimbe, njagala bategeeza nti kya bbeeyi nnyo okuddira ssente n'ozissa ku muzikiti. Lwaki? Kabonero mu maaso ga Allah yakutonda nti oli mukkiriza. Okijjawa innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi. Abantu abeewaayo okulaakulanya emizikiti bateekwa kuba bakkiriza, nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Si kyokka bakkiriza n'olunaku lw'enkomerero nga bamanyi nti bino bye bakola balinayo akaseera lwe bagenda okusasulwa yawma alqiyama. Ate bajja kuba basaaze, bajja kuba nga batoola ne zaka. Binaul masajid. Therefore tweweeyo nnyo okubeera mu bantu abakulaakulanya emizikiti. Tuli wamu basiraamu? Ekyokusatu, mu bikulu ne mu bukulu obw'okuzimba omuzikiti, bushra bil janna. Nabbi waffe as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti bw'ozimba omuzikiti tabtaghi bihi wajha Allah, nga toguzimbidde ku mulamwa gwa ntalo. Fe ab'ekibuli katuzimbewo wano ogwaffe, fe ab'Ekampala mukadde katuzimbewo wano ogwaffe, fe abatabuliki katuzimbewo wano ogwaffe. Abo tebategeera bamubutadia, bye bakola bifu, katuzimbewo wano ogwaffe. N'ozimba muzikiti nga oguzimbira ku nniya nnungi, tabtaghi bihi wajha Allah, gunoonyaamu kusiimibwani Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwawula umma ya Busiraamu, kubanga njagala okubategeeza nti tekijja tugasa kwawukana nnyo ku musingi mufu. Tuteekwa kwawukanira ku kusoma nga dalasa zino bwe zitambula. Bantu bayige eddiini, tubayigirize. Mwe mwagala gamba nti abo abaliwo ennaku zino basinga nabbi be yasanga nga tebalina na aqida, kyokka ate n'abazimba ne Allah n'atuuka n'obbawa janaba nga balamu. Darafa kusomesa darasa, kyova olaba baraza zitambula, bantu bayige, si bakaayane. Nakwewaana nti tolaba baraza yaffe fe tuli bagindi, no. Bal abantu bayize, bategedde Allah, bategedde obukulu bw'okuzimba omuzikiti, era ne bamanya nti nabbi waabwe sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah walau kamifhas qatati bana Allahu lahu baytan fil janna. Nti omuntu bw'azimbira Allah omuzikiti, bw'azimba omuzikiti ng'aguzimbye ku lwa Allah, kunoonya kusiimibwa Allah, kagube gwenkana kasuka akanyonyi, amakulu nga mutono nnyo gwenkana galagi ya mmotoka, gusaaza jama y'abantu 8, imaamu ye w'omwenda, naye ng'agwagala mu bantu basaale jamaa
bayige Allah muzimbire nyumba muki mujjana. Nabbi yalimba muli kumogga oba mutendwe? Nabbi yalimba alimba. Njagala kubuuza kajengo nga bwetugenda mu maaso mu omene etudde hadhara eno yokka etanaweza bantu 6 oba 4 bwe mbanjire jasesinze bulungi. Bantu bameka abali muno abasobola okuzimba garaji omusula motoka zaabwe? Batono. Naye wali ekisu kyakanyonyo kyenkana garaji ya motoka? Egaraji ya motoka ebeeramu ebisu bimeka ebyobunyonyi? Wabula sitaani mbi. Ozimba ennyumba nga ya bbeeyi n'obeera ne garaji ffenna tuzirina. Omusula ki? Emmotoka. Naye ng'ate tetuzimbye eki? Muzikiti. Nsaba Allah akyuse obwongo bwaffe abuze ku mulamwa omutuufu. Tewali kigenda tugasa nga kuva mu nsi muno ng'olina akazikitiko bw'ogoteweeyo fuuti 2 nga nnina akazikiti kange ekiryoweeyo fuuti 2 okakole bulungi okanyirize kamale emyaka 4 ng'abantu bakasaaliramu. Buli omu atunuleko ku kyalo gy'ava obuzikiti bwe twakuliramu nga tetunajja mu bitongole by'amaanyi kutandika kuzimba mizikiti, kutandika kuyita mu mbeera bwe ziti, kukola mizikiti nga nakaluke bwafaanana ku kipande wali. Obuzikiti obwo nakati tukyabusaaliramu. Abazeeyi ababuzimba bafuna oba tebafuna? Mungu atulungamye aleme tujja mu nsi muno nga tetutaddeewo okobe yadde kazikiti kenkana garaji ya motoka. Ate atusitule tukole ebinene kubanga kino kazikiti garaji tugireetanga kyakulabirako nti buli muntu akola ki? Akisobola. Omuntu azimba emizigo 8 gy'abapangisa tazimbye muzikiti ogugenda okukola valiyu mu ntaana emyaka 10. Taata wange bukyanga afa emyaka guno gwa 23 yasaalira wano salatul asiri. Enkya bwe yamala okusaala fajiri n'asaala duha bwe yagamba kampumulemu teyazuukuka. Naye teyaleka muzikiti. Ye ate Allah musaasire kubanga yaleka ffe. Kati aboogera n'akola ki? N'afuna nga nabbi bwe yayogera sallallahu alayhi wasallam. Naye bw'oba tolina kino na kiri oba totadde ku kafu naye ng'olina essimu ya miliyoni 2 ya miliyoni 5 abantu naku zino mu kusaagira bagamba kwata ekibanja kyo tonkema. Abantu ne balowooza nti basaaga naye nga kibanja eka 5 za ttaka omuntu zayita nazo mu ngalo ng'alinga atalina baana, ng'alinga atamanyi nti ajja kufa. Yeetaaga sadakatun jariyatun. Ate okuba n'ekibanja ekyo mu ngalo nakyo kya bbeeyi kubanga Allah ayagala nnyo okulaba obugagga bw'abadde omuddu we nga bumulabikako. Naye tubulowooleze butulabikeko nga tuzimba n'eri gye tukola ki? Gye tulaga. Tutaasa ebituyitirako ng'abantu. Therefore, namba 3 mbagamba nti okuzimba omuzikiti kya bbeeyi kubanga nabbi yatugamba nti bw'oguzimba sallallahu alayhi wasallam bana Allahu laka baitan fil janna. Abantu abaagala ennyumba mu jjana muwanikeko emikono. Saba Allah agituweere ku ki? Nga tukoze byayagala. Naye mu bikulu atusobozese tuzimbe ki? Emizikiti kubanga kikulu. Nkyegomba nnyo nsaba Allah akimpe nammwe akibawo kubanga tosobola kuyisaawo 7 hours okujjako ng'ate nandikambye Abdusalamu ajja kunyiika naye nga nandikambye ndi nga waguzimba nga abantu we bali
akida abusiki ekwawa ate gajjamu oba otadde wafu naye n'ozimba omuzikiti nga guno abantu nga bamanyi Allah bamanyi sunna za Nabi sallallahu alayhi wasallam bajja ne basaala buli swala oteekwa kufuna. Mbasaba twettanire nnyo okuzimba emizikiti kubanga Nabi sallallahu alayhi wasallam tasobola kulimba. Tuzimbe nnyo emizikiti. Ensonga y'okuna mu bukulu bw'okuzimba omuzikiti sadaqatun jariya fi thawabil mayyit, esigala saddaaka gy'oli ate osobola n'ogikolera ow'omukwano, mukwano gu maama taata eyasooka Allah gwe yasooka okujjulula. Kikulu abantu bali wano batutuukirira mu mirimu gye tukoleramu mu bitongole gye tukolera emirimu gye nga bo bawaayo mataka. Seeka nze mpaddeyo ettaka ikeemu bazimbeko omuzikiti. Oyo talina njawulo n'azimbye muzikiti. Kwoleeta omuzikiti n'ogussa ku ttaka lye gwe naye fil ajiri sawa beera mufunira wamu kubanga naye yeerekereza kya bbeeyi. Lunaku lumu twava kuno ne tugenda tuzimba omuzikiti Buyende eyo wansi, sajja yawaayo omuzikiti ayimina ettaka naye ng'asula mu kayumba kasubi n'agamba bazimbawo omuzikiti abasiraamu basaale. Olunaku lwe twagenda oguggulawo omusajja tumuintaviewinga bino nga Abdusalaam byatera okukola, olowooza lwaki wawaayo ettaka lyo, lwaki tewalitunda newofuniramu ssente? N'agamba nawulira bagamba nti bw'owa Allah ekintu oba ogenze mu busuubuzi naye. Ekyokubiri bagamba nti bw'owaayo ekifo ne bazimbamu omuzikiti empeera mufunira wamu, nayagala kusuubula na Allah nga sefudde ku kayumba mwensula. Twagenda okumala okuggulawo omuzikiti nga tufunye donations endala ate zimuzimbira ennyumba olw'obukkiriza n'obumalirivu bwe yalina fillahi ta'ala. Therefore okuzimba omuzikiti kulimu empeera ng'oli mulamu zijja kugoberera ng'ofudde, ne bwe baba bafuubo oli wa ddembe okubazimbira ki omuzikiti era ne bafuna empeera. Njagala okujjukiza hadithi ya Anas radiyallahu anhu marfu'an, agamba nti sab'un bintu musanvu yujra lil abdi ajruha ba'da mawtihi wa huwa fi qabrihi. Ebintu musanvu empeera zaabyo omuddu azifuna kabe ng'ali mu ntaana. Basaba muwulirize bulungi, bintu musanvu mpeera zikulondoola koba oli muki mu ntaana. Abantu abali wano abali mutunuddeko mu ntaana bulungi nga mugamba bisimillah wa ala millati rasulillah, muwanikeko emikono nga wali ogalamizaako omufu mu ntaana mulahad. Juzi twalina Seeka Abdallah nga tuteekayo maama wange rahmatullahi alayhi. Si muzannyo, oteekwa kuba muntu mugumu. Saba Allah musaala fillahad. Ebintu musanvu obifunamu empeera kobe ng'oli muki mu ntaana. Ekisooka man allama ilman, bino byendiko kati bwe nfana munziika enkya saba Allah nsaasire. Eri gye munandeka mudde eno mukungubaga mu bimu ku byensigaza bye bino bye mbabuulira saawa eno nti okuzimba omuzikiti kiki kikulu. Nammwe ne mukola kyensomesezza nze eri nga nkola ki nga nfuna. Ekyokubiri man ajra naharan, muntu agula oluzzi oba naye n'akola opening ey'oluzzi
nyanja eyita wala batuuze babonaabona n'akozesa ensimbi Allah zaamuwadde n'agamba tuteme omwala guno gukulukutire wano abantu bafune ki amazzi ebbanga lye balimala nga banywa gojja kuba oli ku katuufu wansi aw hafara biiran oba omuntu asimye ki oluzi aw gharasa nakhlan oba asimbye omuti gw'entende lwaki ntende kale ogw'omuyembe kale ekitooke kya bogoya kale ogw'omuzabbibu jambula ekibala kyonna n'okirekawo ng'abantu bakola ki bakirya aw bana masjidan gwe mulamwa oba azimbye eki omuzikiti basseruganda bwe twogera okuzimba omuzikiti tetutegeeza 100 ku kinnaakyo kubanga wandibanga tolina busobozi obwo naye tutegeeza nti otadde wamu emikono gyo ne banno ne muyimirizaawo ki omuzikiti so bw'ogweyimirira kyekisinga kyova olaba badonazi abamu balina nnyo obujja gye baagala babakwatirako naye bwe tukwatira awamu ne tuzimba omuzikiti empeera zijja tulondoola katube nga tukoze eki tugalamidde tewali kya bbeeyi Rashid kyafuna buli lwe twogera ne tugamba nti yali imaamu wa muzikiti yazimba essomero yatandikawo akazikiti akatono olwaleero twagala kukola ki kagaziya nabbi agamba nti aw warratha mushafan oba omuntu yaguze Qur'ani n'agirekawo ng'abantu bagisoma bagifunemu irimu kulwa Allah subhanahu wa ta'ala aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi oba aleseewo mwana amukolera istighfar n'amusabira Allah amusonyiwe amuddiremu ku byamusobako ba'da mautihi nga Allah amaze omujjulula naye basseruganda njagala obbasesa ebintu ebyo omusanvu byonna biyinza okuba naye nga tolinako yaddaki nimbye tolina irimu tolina luzzi lw'oyambye ku kyalo omugga guyita mu kibanja kyo naye wateekako amaggwa ne sengenge noba mukambwe omuyembe gwo oba omuti gwa ffene teri agukwatako tozimbanga ku muzikiti ate abaana bonna b'olina bali mu ghetto ebyeddiini birala nnyo abantu bagezi ate Allah abalungamiza ku bye bakola kubanga abageto bakola bya ghetto ate ne babifunamu ensimbi gwoyinza okulowooza nti bya kiyaani naye nga yensi mu bo mwe bawangaalira obulamu bwabwe era gye batambulira kati mwe abawangaalira eno mu by'ekidiini nammwe mubeere mu byaki mu bya kidiini ate mubikole bulungi tufunemu empeera awaganye Allah atusonyiwe atusaasire era tutegere nti wano tuwabye okuvaayo no gyowabidde si muzannyo kobe muwalimu kobe maamumu wetaaga edduwa n'obumenyefu obw'omutima obw'amaanyi n'okukwatirako Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo musanvu njagala obbategeeza nti bya bbeeyi tubyettanire nnyo naye mu musanvu gwonna tajeti yange mu darasa y'olwaleero aw bana masjidan oba azimbye eki omuzikiti obanga obadde sababu mu kuzimba ki omuzikiti mumulaba mutya okubanga tosobodde kuzimba masjidi ng'eno Umar naye n'otasobola nakwatirako mulamwa guli mu ddiiro for example twagala biyigo twagala kusereka twagala taapu twagala ki n'obulako kyosobola okukola ate n'obeera muzibu nnyo buli mulamu ogujja mu ddiiro ogupinga abo bali ku byabo abo babbi abo banyazi
azifutola babigenda mu maaso. Ani atamanyi nti Nakaloke Center Mosque eri mu kuzimbibwa? Waliwo atamanyi? Waliwo atamanyi? Waliwo atalaba ku TV? Waliwo atalaba mu Ramadan? Ba Abdusalamu abo nga buli lunaku bakubiriza abantu basekankata baabo, buli lunaku bagamba abantu muwayo bamafu baani. Wali atamanyi? Bwe tuba tukuŋŋaanya olwaleero nga tuli ku mulamwa gwa kuzimba muzikiti na kujjayo pointi egamba nti kikulu nnyo, n'obagamba nti bwe muba mujje nga muli beeteefuteefu na buli muntu abeeko ne kyajja nakyo. Mukoze bulungi okeera, mukoze bulungi okujja, era Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu empeera ennungi. Maama waffe Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin agamba nti amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bibina'i almasajid fi dduri wa an tutayyaba wa tunadhafa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam Aisha radiyallahu anha maama waffe atunyumiza nti amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bibina'i almasajid fi dduri wa an tutayyaba wa tunadhafa. Mizikiti gizimbibwe ate giyoyotebwe, gibeemu abantu nga bawunya bulungi, ate girongoosebwe. Kyova olaba buli lunaku wano mbagamba nti mu mirimu egisinga ebbeeyi gye mirimu gy'omusajja waffe gwe tuyita nnya. Ye omulimu gwe kulongoosa muzikiti. Basiraamu bajja ne bafuna wuzu ne bagubya ne bagenda ne basaala ne bagenda. Tubaagala nnyo mu kugubya n'okusaala. Limaadha? Kubanga kwe kulaakulanya omuzikiti. Senga tebajja kufuna wuzu tewandibadde ate mirimu gya Umaru nnya, ate n'omuzikiti oba oli awo risaala yaagwo tiyandibadde tekola ki? Tetuukirira. Naye pointi gyenjagadde mu hadithi ya maama waffe Aisha nti amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bibina'i almasajid. Nabbi yatulagira tuzimbe ki? Emizikiti. Njagala nnyo nga maliriza dakiika 2-3 tubanga twagala nnyo mu mitima gyaffe okuzimba emizikiti. Njagala bategeeza nti okumanya abantu baagala okuzimba emizikiti okuva lwe twagamba nti olwaleero tujja kuba ne baraza ne tutandika okubuulira abantu baatandika dda okuzimba omuzikiti. Eyo nniya nnungi, ate baatandika munda mu ggwanga n'ebweru. Abali mu muzikiti betwogera nabo n'abo tulaba ku mutimba, bonna nniya zaabwe ziri mu kuzimba ki? Muzikiti. Therefore njagala kumaliriza ebigambo byange mu bintu bino bisatu. 1, enniya zaffe zibeerenga nnungi nnyo buli lwabeerawo omulamwanga gwa ddiini. Ebirala byonna birowooze nga luvannyuma, naye ng'ekikusoose mu mutima ne ku mmeeza nti omulamwa gwaki? Gwa ddiini Busiraamu. Ekyokubiri, njagala nnyo basaba twoggyemu nnyo omutima ogw'obukodo ku bintu bya Allah subhanahu wa ta'ala. Werekereze kubanga tomanyi oba onaawangaala n'otuuka ku baraza eddako. Juzi Sheikh Ismaila, juzi twaziika mami wange tannaweza mwezi rahmatullahi alayhi. Mu bantu be twali nabo nga b'amaanyi basajja bafunyi mwalimu omwami nga bamutaaji Mutyaba. Tewannayitawo Kibiri nga tusinkanye naye agamba seeka abantu bakwagala, abantu nga baziise maama, naffe tukyegomba, nsaba Allah akituwe. Nze nva kusaala asiri, yagenda ku masjid Habibu kusaala asiri. Kofa Amina mu kkubo twamuziika naye juzi. Masaka sajja mufunyi, ebyamusobako Allah musaasire. Njagala Allah musaasire kubanga mu bye simanyi nti yalese azimbye ku muzikiti.
ate mu bye neeraliikirira sirabayo mu basikaabe alina nniya enaazimba muzikiti. Kati bwe ntuula wano nga mbagamba kuzimba muzikiti tukitwale nga kiki nga kikulu. Saba Allah musaasire kinobe dabuli ku maggwa naye kanjogera ebintu bibiri byokka leero kambyogere nga nyimiridde. Ekisooka, nze ndi muntu akkiririze nnyo mu nkola ey'awamu n'ey'okuwaayo. Basseruganda njagala basaba tuyige nnyo modern technology, nti olwaleero abantu bano bali wano era tukuŋŋaanye ku Masjidi Omar, naye mu Ramadhaani tebaali wano, naye okuwaayo kwammwe kwatuuka. Leero nga bwe bazze ne tubeera nabo tuweeyo nnyo, tuzimbe kubanga tetuzimba ssabo. Ate juhudi gye tuliko olwaleero teri politiko. Tusuubula naani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Tojerega kikumi kya ssente, kubanga nabbi bwe yali atuwa example y'omuzikiti yagamba walau kamifhasi qitaatin, yadde kaki katini. Saba Allah jalla wa ala atugule emitima gyaffe. Allah jalla wa ala atusse mu bantu abeettanira ennyo okukola ebibye. Ebitusobyeko atusonyiwe kubanga tuli bantu. Allah mwegayirira mu lunaku lwaleero buli musiraamu nga tetunnayingira khutuba, nga tetunnabagenda nnyo mu maaso na programs za lwaleero, lowooza nnyo ku mukwano gwe yava mu nsi muno. Obuuza ali ku ki? Ate osaasire nnyo mukwano gwo nga mulamu ye mufunyi, naye ng'ebya Allah byakwata eno naye n'akwata ki eri. Nga naawe imaamu nganze otya mukonkone ofiisi ye ng'ekikututteyo nsonga za muzikiti, weebuuza onaamutandikako otya? Oyingira n'agamba imaamu oze tuula, ne bakuwaawo okutuula, n'agamba mwebale kutukulembera, naye nga mu b'okulembera taliimu. Mu bujeego obungi ne mu kutya tukoze, n'agamba kansuubire toli kubiri bye mpulira ku Salaamu TV. Olinawo omulamu omulala okukuleese, omanye ebintu byammwe ebyo bitumazeewo. Nedda ssebo, oyo mukyawe taba mukwano gwo, kubanga aziba ekkubo erikutwala eryani? Allah subhanahu wa ta'ala. Oba mwagale mukwane, omubuulire, omugambe nti no haji byogoba bye bibyo, olw'okubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ayyukum tu'jibuhu maala warithihi, nti mumwani asanyukira ennyo emmaali y'abasikaabe. Basahaba bamugamba nti n'omu tewali, buli muntu yu'jibuhu maaluhu, buli muntu asanyukira maali ebeeki yiye. N'agamba nti maalukum ma qaddamtum wa maalu warithikum ma akhartum, emmaali eyammwe yeno gye muwaayo kuzimba muzikiti, kuyamba bamulekwa, kuyamba bannamwandu, ey'abasika ey'enguumi, eya administrator general, ey'okukuŋŋaanya abataka ku kyalo. Batandika ogamba mu baana mmwe temwaliwo, naye taata wammwe weyajjira kuno ng'ettaka lino liyitira wano, naye nga buli mwana ayagala kutta munne. Tuweeyo emmaali gye tunaasanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Jagala basaba bwe tumala okusaala nga imaamu w'omuzikiti tusigalemu tukoleyo dakiika 3-4 tusoloze ssente yadde ntono zitya oba nnyingi zitya zigende ku muzikiti okwa Sheikh Rashid rahmatullahi alayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.